Pastor Bujingo akakasiza eby'omukyalo omulala mbiina maaso awo. Dr. Jose Chameleone okusabira wa Pastor Bugembe nabyo mbiina maaso awo. Nina akatambi ka Sire Queen mukwano kajja kunyumya ddala ng'okalabyeko. Happy birthday Jose ni Becky. Eddy Kenzo okuddamu Uganda Anthem Big Eye ate naye ali mu nteekateeka ziddamu oluyimba lwa Eddy Kenzo lwa Sitya Rose. Bannange zino zonse nabagambye 2023 ow'omutima omunafu mukwano tuyambe odduke ogende mu 2024 kuba bannange ate ye Eddy Bujingo alina obubaka bwaweereza Pastor Bujingo kw'otadde ne muwala we ono yakamala emisomo bannange ne nga mugamba muti kasubire muli bulungi mamika enkola yaffe mbasa video no mujimpereka like era ne saa mukwano gwena anakusubscribe wano ku Suvia News Extra timukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekangayo bwentyo nkutandise ne mwana muwala Jose ni Becky nze maama yankuza tebankuza kuza munange leero birthday ye nenga ffe tukwagaliza bisinga ate wenkujjeeyo nkuvuze butereevu paka wa mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone munnange okuva we yagwamu ekikangabwa ekyaggwanga mujje kuva munange ekikangabwa bwe kyatuukawo ennaku zino asiiba mu kyaki asola mu kyaki tumulabye mu makyaki ag'enjawulo oyuyo wa Bujingo oyuyo waani kati munnange olunaku lw'ejjo olwe Sande ye yagikwasaganyiza wa Pastor Bugembe nga woolabaawo munnange amusabidde jjukira yakava ewa Pastor Bujingo omuyiwako omuzigo naye Sande eno yakikwasaganyiza wa Pastor Bugembe nenga bambi tukwagaliza bisinga ate era ne plan zo zopanga zikole kiziyite mu maaso awo nina akatambi ka Sire Queen mukwano ng'ayoza ebintu naye maama ng'aliko enjala namwe kagenda kunyumya ddala nga mukewuliddeko ate tweyongereyo mu maaso n'ebya Eddy Kenzo by'oluyimba bannange bamikwano tuwoleza ddala netoza abenja ne papa tetumanyi kutukuza kwaga bwe kimu tukikwata mpola ate tumanyi obihandolinga obulungi osega ne bitukula tetulinga mmwe abatalina njala ne mumala gozaayoza afe tukibwa obudde era temuddanga eyo ne mugamba tekisobola kwoza tekirina kyekisobola kukola kati ng'olina enjala naye nga tewali yagadde obeere nga weesumbuwa osobola okukwata this is the mingling stick omulawo n'obeera nga oyoleza ddala okitegeera n'obeera nga enjala zo osobola zikozesa buli kimu anti mulaba kati nkutte mingling stick gye ndi mu kukozesa okuwozaayo okiraba tebamalaamu maanyi okubagamba temusobola kwoza temusobola kweza enjala tezikola kino ye munnange mwana mulenzi Eddy Kenzo kwegamba yejjuse kyamuddisamu oluyimba lw'omugenzi Free Bongo Yotaya kuba bannange mumukuba left and right bannaye omusajja ye kwegamba gyayindowooza n'amazzi takyanywa oba ngambe bwe batyo munnange naye abayimbi ab'enjawulo oba abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti ssaawa zino mulaba Eddy Kenzo talina byayimba mulaba talina ali awo ayonoona boonoonyi nnyimba naye munnaye singa buno obudde Mukama Katonda amuyita n'ava mu bulamu bw'ensi eno omujja kulaba omugaso gwa Eddy Kenzo tino kino kigenda kwefaananyirizaako ku mugenzi nga Moze Radio nti omugenzi Moze Radio ng'akitanaba kufa mwali mulaba ali awo yayimba bibye nnagalale naye munange bwe yafa mwalaba omulimu gwe oba mwalaba omugaso gwe gw'okuyimba ate ye Big Eye mukwano olutalo ne Eddy Kenzo tanaba kuzikiza tujjukire mu nnaku eziyise nnaku obanga bbiri emabega yavuddeyo n'atugamba nti naye agenda kuddamu oluyimba lwa Free Bongo Yotaya lwe lumu ne Eddy Kenzo lwe yakoze eki lwe yazzeemu bannaye kwegamba ye tatudde oba kiki ekimuwujja simanyi nakumanya naye kyokka ekyewuunyisa bano abantu baali ba mukwano nfanfe Big Eye naani ne Eddy Kenzo naye munnange ssaawa zino ye Big Eye empalana yagirinyisiza ku level ya waggulu nnyo munnange yabadde yatugambye nti agenda kuddamu oluyimba lwani lwa Free Bongo Yotaya Eddy Kenzo lwe lumu lwe yazzeemu mbu ayigiriza Eddy Kenzo nga yebakola ki nga we bayimba wabula aleme okutugumbula ennyimba za banne ate kati mukana akaseera akyusizza agambye kino kyendaba kino n'omutugumbuzi w'ennyimba Eddy Kenzo kye yakoze siyinza nakigumiikiriza nange ngenda kukwata oluyimba lwe olwa Sitya Rose nkole ki nduddemu nange ndutte nga naye we yasse oluyimba lwani lwamu n'olw'omugenzi Free Bongo Yotaya naye awulire wekikola ki wekiruma n'ateekayo ka post yako n'agamba gwe wenna ng'owagira nti addemu oluyimba lwa Sitya Rose taapingawo mu yes era
gwe wenna obanga ogamba toddamu oluyimba lwa munno olw'ensonyi osobola okunyigawo muki osobola okunyigawo munno era munnange k'okulonda kugendera ddala mu maaso nga woolabawo ne maama abayeesinga ye basinga kugamba mufunze essaawa zonna Big Eye addamu oluyimba lwa Eddy Kenzo lwa Sikyaloosi bye biri ku sayidi ezo ate ye munnange Eddy Kenzo bamugambye kati gwe ebituuse kuboddamu n'ebitakwatako era kati essaawa zonna olabika ogenda kuddamu oluyimba lwa National Anthem bannange simanyi na kumanya y'omusajja mumukuba buli sayidi ate bo abayimbi abamu we bawulidde nti Big Eye agenda kuddamu oluyimba lwa Bongo Lutaya kwotadde n'olwa Eddy Kenzo apakati yavuddeyo n'agamba ate olwo temulaba nti nomugamba Eddy Kenzo ye yalutugumbula butugumbuzi kati ate ye Big Eye agenda duleka buki agenda duleka bufiififi bunyamanyama nga we mugenda okuwulira mu kavidiyo awo apakati ng'akola ki nga naye abyogerera naye nga nyogera okujjukiza gwe wenna nakusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olebe okusobanga buli kimu kyomba kyemba nzikayo kuba singa onyiga mu notification bell mukwano buli kimu bwogenda kifuniranga mbudde butereevu kankutuuseeko apakati ate naye ngadde ez'omuliraani Big Eye bannange zino z'entale zirimba yimbi zigenda ne zigira ne ziwolekerera ate ne zimala ne ziddamu bannange yo 2023 mukwano terimba yimbi wokka kugamba yo omuliro eri buli wamu twali tutenda 2022 naye ate 2023 ow'omutima omunafu gidduka emugenda mu 2024. So nzuukuse leero ndi mu kuimagininga version y'omukulu Big Eye ya Born in Africa bw'eyinza okuba and I'm coming up with these vibes. N'olwekyo my friends, I tell you my friends, I was born in Africa. Nze mama yanza. Ye munnange Pastor Bujingo ayongedde okulumya abateeso oba ayongedde okulumya ttiimu Eddy Bujingo wakkaatiriza bino ebigambo wammanga n'agamba munnaye Suzan Makula oli wakola ki oli wakufumba munnaye gwe gwenjagala oba mbeera ki oba mbeera ki kati munnange abo bonna abatokomoka omugambo bo bali ku byabwe lwaki mbyogera kankuteereko ka vidiyo ate Bujingo ng'ayogera tweyongereyo n'amawulire. Sinnaba kuwagira funa mukazi mulala era naye Katonda takisanyukira abamu ku bantu abatagenda genda mu ggulu. Ndowooza namwe mwewuliddeko Pastor Bujingo ng'ate ayongera okukkaatiriza oba ng'ayongera okunnyonnyola Suzan Makula nti munnaye tanafunayo omukyala mulala nti era abo bonna abagamba mbu alinayo omukyala mukwano bali ku byabwe baagala balemesa mukwano gwabwe oba laavu yaabwe maaso awo nina akatambi ka muwala we ono eyakoze eki eyamaliriza emisomo ate nga naye alina byayogera munnange tewali tumanyi nti oba agenda mumwogera ku bintu bibi naye munnange yagambye mu bantu bennyinza osooka okwebaza nyinza sooka kwebaza ani kwebaza taata Yesu wadde yaneefuulira mu biseera bino naye agenza okuneefuulira nga yeeyanzija wansi wegamba yanfudde kino kyendi kuba singa yankotogera nga tebanabafuna nkayana ne maama n'atampeerera nange sandituuse ku ekino. Tulabidde nga babebi mumpadde ebirabo mwetadde mu ssente banemugamba bawomukisa kyenayiga mu bulamu buno ola nebirala byetugamba ebyo okusigala n'okukungula bitambulira wamu siri muntu ayagala okwerifaringako nga oba omuntu akoze ebirungi nti nina bulungi naye kyemmanyi nti mu bulamu bwange buli stage oba ndi mwavu oba ndi mugaga nkola kyensobola okumakinga sure nti Katonda nina kyemujjukiza kubanga ndi budde nga bazadde bantu balina sente nga pocket money akatini ke bampa nga nina okukola ekinamujjukiza nti Katonda anti ezange wazitwala like buli kaseera so kyekakasa nti ensigo yonna gye musiga katikati Katonda bwamba temusobola gimujjukiza zejja gimujjukiza ajja kubasasula Neganda bandaba Yesu yeebaziwe sobere muli bulungi sanyu jerere namwe mbagaliza sanyu nze Doreen Gift Bujingo and I graduate in the Master of Science in Telecommunications Engineering in Makerere University. Mu bufunzi masters gye wafunye oba okola biki mu bukugu bwo? Telecommunications is very wide. Ye sector fenna gye tukoleramu etandikira ddala kuva waka masimu radio TV ne tweyongerayo ku mikutu internet emirongooti
kwegamba side ya broadcasting ebya satellite TVs, televisions eza bulijjo, mobile communications zoyogererako. So the whole engineering behind it, kati, I would say that I mastered in that. Soka tudoe ku mutendera gwa degree ng'omaze okugifuna, wali ogenzeeko ko anywhere no practice ng'ekyo wasoma? Yes. Wabikolako wa? When I had just finished my degree, shortly nga sinaba kufuluma campus, I was at MTV. Twaling about trainee, but we were to be retained. But then shortly after, ngana kamala okola ebibuuzo, company wajita ZTE, ekola emirongo egimu gya MTN egimu gya Airtel. Ne bampa offer. So nenkolerayo. Nakolerayo emyezi nga 8 nenzala my first born. So nengenda mu bya maternity leave and all. When naddamu okukola nenkolera ku power company abagita Eton era empowering emirongooti. Bwe nali nkyakola ku Eton, taata wange nampa offer okukolera ku Salt. So TV, Salt Radio? Yes, Salt Media yonna. Okay. So I resigned at Eton. Nengenda nenkolera Salt Media. So it is from Salt Media that I then went back for masters. Okay. So Salt Media wakolera obbanga ki? Kuva 2017 January paka 2019 February. Okay. So bukyanga ova ku Salt Media obadde tuddamu mufuna mulimu anywhere? No, right now nkola Ministry of ICT and National Guidance. Oh. Nkola as an ICT infrastructure engineer. Okay. Yes, so nkolera government, I would say. So mukaseera kano tonoonya mulimu? No. Mulimu gwenina ngwagala nnyo. It's an oversight role kwegamba okola ebintu bana abalala bebana implementing. So it's at a high level because only engineer wa gwanga. So whatever you decide up is what other people implement. So I really love my job. Yes. So ani abadde supporting a masters eno okulaba nti eyimiriddewo today? Ani funder? Financial sponsor? Nze Katonda yampa ekirabo. Kyekiriwa? Nina emikwano. Abanjagala genuinely. Katonda yampa emikwano eginjagala. I would give the highlight to a few people. Temubamanyi naye nja boogera kubanga be babaddewo. Nina